Mazima gali nti nsoko kwebaza mwenna walaba nti nebaza nnyo okusoka bawagizi bange ndaba mafuma racing team kubanga wazima abantu kummanyira okufuka kyendi motoka za mpaka so kati nambemu eba mafumafu kubanga wembaka ekizibu batwekako lale obalale sito balale wansi wanteba so lale ntunze nafuna ebizibu ne basiba badde mu Komera bemaze emyezi 8 n'ennaku 2 emyezi 8 yes n'ennaku 2 wanga basiba ennaku z'omwezi bakwata ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omwenda ne bansalira ennaku z'omwezi 2 mu 3 omwezi ogw'11 kati mvudde mu Komera ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'okutaano so maze emyezi 8 n'ennaku 2 nga ndi mu Komera Ruzira kitawadde kyangu obulamu tumbadde bwangu naye nebaza Mukama akumye nga ndi mulamu kubanga amazima gali nti banga lyembaddeyo abafuwadde bange bu wiki Ruzira Maxon Bay mu hospital abantu abatakka wansi wa batano abafa abantu bafa abasibe bafa okufa obufi so bwe maze so de banga lyemaze nembayo nga ndi mulamu nebaza Mukama Katonda ntakinkoledde ne namba 2 nebaza nnyo abagizi bange emikwano gyange abambeereddewo kubanga amazima gali nti bannambudde banga limaze mu Komera siyide kawunga kakomera sija kikulimba kawunga kali segenya ya nawala abagama segenya kana bagama empeke minyazi babalezo ndari sati basaziridde kabantu bambeereddewo ne bandabirya ne Lwakataka otuvugederale obadde musanyusa waffe nafu tunokola ki okusasula amazima gali nti abawagizi bange mikwano gyange wale bayi mwasasudde mwanambudde mu Komera yatasodde kunnambula nenga mbali naye musala namwe mwebale nnyo kubanga watasodde kujja nenga olaba dambi akola kibafayo gye wakati byabali nebe nsebere nvuddeyo wadde ndi wano wentudde wange nenga era abantu bannambula olaba enkoko zabya balese abamatoke abembuzi baleeta bambudabuda kwa mazima gali nti saza sina kutegera bulungi kubanga omuntu abadde mu Komera nga oli mu busibe nga saa 10 bakugalira oluka saa 3 kugulira bambadde maze emyezi 8 sabaga kumunyenye nga sigira bakuzana bweyaka nga mayino abantu bemunyeza bane ne munsi zavambo simanyi nina girabye nempunga muzima gali nadi natuka ekiseera nga mwana abantu balinda bonna bajize bambadde mu imbala nadi ndakufukamira ganti afande kubanga embera yeri yakufukamira nga muntu gola bamulaba afande naye banga ono si Komera so ono bagana ne bagana sina kutegera bulungi baga nti nekoza nenga olaba nkulabye bawo jenga afanda zenga so ne bagana si afanda na mawulire so embera bwetyo sinyango neera ne baza Mukama so de bino bimpisamu omanyi fenga tiwali kintu kizibu nga kola linnya erinnya olikola libonya naye okulyo nabaze olyo namudakike nene baza nnyo Katonda kino kiza wa Katonda mayinza bimasa besala sabanye sala eyobuganzi Katonda amazima gali ntize nyoni banyononye nnyo naye abantu basera bannemera kwera banjagala bamanyi kyendi basera bakola ki kubanga yabadde siwali muntu asobola kuwogera nange kusira kumakaje nkubwamu na kinaki ikati social media zajjamu bateka kuchata Dr. Kona olaba tukanga mansa na sababu beirawo bagamba Lwakataka myaka ndunda gamba ine myaka 65 yaweze myaka 5 kati ngamba ne jali ku social media ne kwakola ki kwa juyingire ngani kati ikulu se banzala nenze mayini beze myaka 5 bitegera baba banakula bulungi banakula ki byabwe nenze kikunti koze ki mpezeza 5 kyo gamba obadde yo mu Komera obadde ofuna ku simu n'ogenda ku social media mbale sigenda ko nebuli ekibadde kifa mbadde nkifuna nenga sinze ngenda ko badde simu nazilekera abana bange nenga nfuna simu njogera ko na kyekiri ku obogera kiwano kyekiri wano ngakimanya nekibaako mbadde nfuna nnyo lale obawo bazineza gonde muno formulano ngazi following David Sina following ekibaye kiyana mazo nakola ki ngachi following nga mmanya buli mubya yogera ate kirunga tibadde nga zino TV zino sparka bwikase kiba munsi usaa 12 nza dembe bitandika kola ki bateka ko music balaga gondi live ndo zaberako bana bagondi bafa abasatu baberako buli kimwe kibatu kwa ki
tutamula ati tutamula buli mukutu tukati bakubye sawa ziti tugenda kuundala era abasibe beruzira Maxon B balabanya sipaka bagenda banyira batumideko mubagumye. Okay, updates zo badde ngofuna mwe muli abalale abana abapya abaze wakava mu Komera osubira onoba yingira no basobola tibali bapya kubonna baliwo kati gwe bobyogeranga gwe abamanyirwa Lwakataka mafumafu bo bamanche bo era boyogera bo singogenda following nyo ku group z'alali abakuta kwa ziku chats ziliko bagambe nanyinira akoze eki akomyewo era singa lady yemu banaso yogedde mu bubi kubanga yagamba abantu badde bakyavuga balinga bagenda atwala abantu kumbaga yogedde ko esina ngewulya bannange Lwakataka ko je tuyambe tajja badde balinga bagenda kumbaga kati lalekedde mu speed nze benje mulalika amazima gali nti lale echuka lale kola kinze lemani mulali siba participant nze mba competitor kiringa bolaba Arsenal mayo gali mani we na amanyi kati mani wagenda gajikendera nenga Arsenal ne mani kubokola ba mulali kenteka wonze katwina wagizi bange wababa badankani abo baba kutalo kufana kuona okutegeera baba kubye motoka nibada kumbera kumpinga embera eringa yaki kati zinembe ajeteka mulali ngono usawo mwagizi woli naga kenkwe sente tugende mu gwe gangano kati wali obukere badde bwe enako bwe yagala nnyo ndino olimi lwalale wali motoka tuito obukere obumpimpi badde bwe yagala gabuna bukabuka nekati omusota gukomyewo musota nze musota motoka yange manyi mpamvu bweti egenda bumira bonna bwalabye nnako so kati nolwe ensonga eyo abagizi balali mubagumu kyali mugumu kyali mulamu kyo mukusomulungi saaze mwasaba zayisemu continental wadde nawolidwa bailo tenaga nti omusango gwaweddewo complete saga nnyo gwogera ku bingi nnyo wange baga omusango guli mu kkooti tokkirizwa gwogerako nnyo naye mazima gali nti adde obulimba manyi bwanguwa nnyo okusinga amazima naye bantu bajja gategeera bamanye ekitufu kyeki bwoba kimanyi omusango nogufolowingako saazi ne bwembuuza abalaba TV abagenda okulaba ndinga mundage ekifaananyi ky'emmotoka ky'ennyumba Lwakataka gye bagala gye yamenya oba ekikomera wakirage tolina omwasa wakikulaga naye ng'olirimba kuki ndi ku musango kumenya nnyumba etalabanga nangawo okitegeera so kati ebitira byogerako omusango guwedde ndibalaga nti kyenamenya kyekiriwo kubanga amazima gali nti bwobanga oziza omusango kwaba ali mu kukomera aliwo buli wadde mukola kyako kyayagadde okugera kubanga otona light ekola ki eyogera naye amazima gali nti eseeri gammanya nti Lwakataka innocent abantu baga balina mu kukomera Luzira ne makomera ga Uganda gonna nkaaga ku 10 kanga tebalina misango naye bali muki mukomera era babuvuna na misango so ebintu bibaawo ebyo. Wagenda wakawasa omukyala wa musanze ali omukyala amazima gali nti yali disappointed bana ngina limbulayo naku kukuza anniversary ya mwaka nalimbulayo bakwataka 13 ngambulayo just omwezi gumu ne naku 2 nkola anniversary yange amazina miti nazo kutula wanota kutula tutegeka tukulya kimere tugera kwa techi tuyakuba tutya kompyuta tukola ki ola tutekati amanyi ilo mwana wange wali mwana wange mutali wali yatwala okungamba nga daddy wani basa olajikuza mu komera tukole tutemutambani wange muto wali awo kiri awo kito kigimu kiringa mwalo oyo kati mazima gali nti yatuuka mukyala yalwala mutima naye nga womanyi nti mukyala wange namuwasa ali na 15 kati myaka gimaze naye kiri myaka 28 tubadde ffenna ebizibu bimanyi ngera yaguma nagamba Katonda kyasazeewo kubanga waliwo nabafudde ennaku zino tuli mu komera batudde amasasi bafudde accident bafudde buli kintu so tomanya Katonda buli enteeka yamukama bwawagirese nze ndimukkirize bulamu bwange bonna sibanga kusapula ebika mama bika basimutanga ko bulamu bwange otegera nemukola kye mbaddeko kati nkimanyi nti buli ekijja Katonda akola ki abana ekigende banzi bosoba yugundi yubu asoma ebyawandiikibwa Katonda yamugezesa nnyo yamugeza ki nnyo ne mumugezesa nenakola ki yabiyita munenga nange ngezeseddwa kubanga amazima gali tutonda kati bakusibye emyezi 8 bakusibye omwaka gumula kitundu 2 oli 10 oseranga bwo tosanga bwoli odde mabega ne Katonda buli kimu yakola ki yakireeta so mukyana musanza wali ngali stedde abaana webali tumenenga bweri kyali intact. Okay, Bajjo abadde mukwano gwo tukimanyi bulungi nti mubadde ba mukwano ne Bajjo yajjako nakolebako mu Komera mane sana akwogera ku muntu wata Bajjo amazima gali nti abantu abamusi bango yamanyi basa ne simu y'amazima gali nti bogenda
mu blocked numbers natuse bwe ne blockinga simu nga 3 ne Bajjo kan kulage kaso kitufu na mu blockings Bajjo bamusiba ku Komera ya wali gondiwa we ali nakifu mawita batano na Bajjo ba nagalama inzomu kubamuyimirira nebo mga leta gonde jiba kutemirako inzomu iranze yamuyimira kujja mu Komera gone bwa mugamba ekya bamulaba nyo ku TV nzina musayiningira eruzira bwe yagenda eruza Makisoni Bay mubuze zina genda yo kubagenda y'abantu be ne yakola ki ne yamulabako ne abantu bofuna ebizibu abantu bakyuka oba sente bakisimanyi Bajjo namukubira simu badde kubira simu abantu bangi badde makubira simu abantu bangi badde makubira ira abantu ujja kulaba kitabo kyo kyolaba bonna jabalaba izo na sente badde bazimpa abamuntu ajanga baziweza ona ola alisenga boja nabajikola ndawe eriawo nyibo na izo na sente badde baziweza abantu nenga badde mbera kubanga abansi babo anonya kunja buwaza nenga nze ndaga nti ndi muntu w'abantu era nga sente zijja mu bantu nga banaye zimagali nti musanguze sinaki sente nimwe nakulwana tujjewo kino nga besonda Bajjo namugamba gwe sala sente nachi njagala okunyambako kubanga bazabansi bebalo kunsiba bakuwa na 14 okola apiro nenzi omulamuzi yansiba fayiro yagikweka ne male emyezi egi fayiro bagikwesa kati ngomuntu alina kunyambako awo misipa yali kubona kuba Bajjo oba kaye kubanga mugenzi bambisiba isimubanyi nenga bana ababiri mikwano gyange kaye namukubira simu kaye wizida namukubira nenga kaye mbadde kusabana kwaki ne Bajjo nga nkusabo je nze nkuwe message yange bona akiteeka yo bana kulwa abalaba TV bajja kola ati fayiro baba ansiba nga balaba nti nomusango bajje fayiro yange ende kwa apiro bagirabe kwa mulamuzi yamalo kunsiba fayiro ajikuba kasawo nagikweka bulogera nja proceedings tibakuwa njagala kino bagamba fayiro yakusiba yagenda nayo nenge teka bagamba walo kusiba akwe biwandiko byayo no kola apiro kati nga kyenjagala Bajjo kujja kunyamba kunsi kunsonge yajja nyambe Bajjo kusoka ndaba amanyi nenga wone mukwano nga badde mu mberambi kwa Bajjo yali mberambi tugenze ina okola gundi bayitani Ebonies twali fenna tukoze gundi nanga tuli naye sija kugala byama bingi benali muyambi byamanyi nga mukwano gwange nensi bwetu sija kugala si Bajjo eka ona balabange naga nenda byemu sira badde kubisange byamanyi nnyo nga nabitawo mubiri nenda bali talimbaga bannaye mbaga mje tutule mbega ide waliwo kikaki bali bagana okujja nene bazannyo kino kinasonyiwa sija kumenya omukomba utaba malayo mwami Sema properties Sema yasanga mu Komera Sema basaba mu Komera mukwano gwali kuvadda mbule musemu ngati ekizibu kyenina kiri eki fayiro yange bagikweka bambi Sema yandekayo neti yatula sira bambi yakola ki alwana yomu ku timu yakoze eki eyalwanyo kandi fayiro kola ki ebajeje bali bagikweka no Lukali ono MP wembala Lukali netwali naye nene musaba no liruko byane kimuddamu nga bansiba ne fayiro yange bagikweka bona Avudde buli mtunga alwana kati nsajja baba musiba kafuna obwenkanya so nebaza nnyo timu eyo nnyo ebadde kulembirwa manager wange Kumayanja timu yonna byasituse balwana tika timu fayiro ebeje Avudde mfune Beiro ategene kwa apiro mfune ki obwenkanya nenga abantu nga Bajjo simugera bigambo bibi usanga naye ayine ensonga ze nembadde mulaka ku TV mulane ku radio nga agenda sanye ku gundi wali bagala mutta nabadde mulaka agenda ku police buli kimwe kyakira maso batu kilaki tuba tukifuno buli kimwe kibera mu gwanga muzira tuli connected buli kimwe badde kola ki badde nkira buli kimwe kibale kigenda kyonna mu maaso sasa nabakudwa amasasi bangi nya basikale government ibaddewo bina ujali kwaki nenga nzibali Bajjo mukasama mulaba ali wana ali ku TV na atambula kwenda kweno nga mulaba nenga kinu manyo kwa ndi muganda we yaragenze ko mukadukudu ne musayiningira ne wayo baduse bakwatenze ne agende muzane ne mulambula ne male mu 18 waduga nti muganda ngo oliotya kali baza sode kujya badajana la muchala wange kwanga naye mukwano gwe naga nti why sobode gena luzane abana bano betaga kasodo bakachukali kakagule nakulukutuise mu naku bili Christmas nyasanga wano Easter sanze wano ngane bibula okusoka mu kibina kya ba promoters ndi member wa kibina ndi member wa promoters ne ziti nda kuchimunchirina olira bali bade azisa jja mu category naga abiteki sabite bamuleta naliyo okuleta kulimandi kubanda ali Makisoni Bay ali kulimandi yalinga president waffe beba mwati bina yenyambya baba ise mu mikono jangi baka market bina base mu mikono jangi bona teri yali nyayo tali nomu kye kugamba ensi yo bwetyo naye bibaawo bwirofu nekizibu engiro kumanya abantu simu buli gwe kugamba buli mu namba ya simu mweri muno
naganye ndakwata simu eno gyolaba ngende nga njijjamu namba emukwembwa nga simu kwale simu nga erimu amasimu 15 nga tolina mikono gyo 5 baba tebalina mugaso ekyowaza no nkakasa nti bweba kyentya kwatya sponsor bange simanyi babona akyabalina olutalo lwekyayi nakati kubanga nalina Coca-Cola nalina Lwenzoli nalina Rose Foam nalina SMK Tires nalina TK Constructions simanyi naye nga amazima gali nti bemmanyi basi okuba nti bayinza okudda kati nga chopa bambi yambereddewo yavadda tutambula naye luba properties ye tutambudde naye sema properties basajja ngabe banyambye nnyo SMK Tires naye tambudde naye mbadde musitako naye nga tanvuddeeko wadde abalala bamu bakoze eki tibavuddeeko kuyamba muntu waabwe naye kati kenda bemanya timu ebe situlenga bayadde ekola enkola yaayo lale eddako nja kuba mwende yes nagirabya association federation nagiraba bwenaaba constitution yayo nga nnungi sina buzibu just omanyi okuninga ekintu kyonna mulakula constitution yakyo yes era endi obudeddera negundi nyini Balaam bamukubiraawo nga memba wamwanja tukola mumbeera bweti Balaam nagamba kati nabanga alinga asala omusango atawuliranga ne manga nedda tosala musango yokana nawe yakonectinga ne bagattagatta byagenda okusaba semba yawo baba yenyini abantu abakubide nga Balaam ono Balaam okusoka babena omugalo nga Balaam bebana Balaam yali akola uyunu wajja bulungi nnyo Balaam bonna bebana abayise mu mikono gyange kati mulabadde ofuna ekizibu ng'ekyo kubanga banga nkuteeka ebivulu Balaam nga asaba kutunda bibyawe agamba nyamba ntundeko basoze kuki bebana badde nga ki so wempuna nganze ekizibu nnyo kumanti musajja ono mu bulamu bwange nakola ki yayambako yali anachi yayambyeko mu bulamu bwange so abantu madamu abalaba TV mweme kwerabira muntu bawo nawo muntu naye yakwe mu bulamu obwo ikakwelabira mangu mbega yiride mweme kola ki kwerabira ate suli muntu musaba oteka omusango taga abaguzizza ate ko tusajja muntu musanga tugo ogusaze gubeeramu kwa abantu abo mbasali musango luli ati kujja koze kino bamusalyawo nagusalirawo so ebimuntu ebimu sibirungi naye buli mwe anachi yakoze ninavuddeyo sina buzibu so association na federation ya nasema constitution nga etambula bulungi ndiye do jijo yininga